obuzibu bwa General Damulira ne Kahindo tafire buli ludda. Damulira ajjawo nga waliwo embeera enzibu mu poliisi. Okubuuliriza kwabwe nga kwa kiboggwe. Era ng'abantu babakola n'ayagala aleetewo omusirikale akikole nga bw'azze akikola okuva ku Katumba, okuva ku Kayihura, okuva ku Muzeeyi, okuva ku ono eyafa Okeeki, azze akikola naye ng'ate akifunamu atya anti mubirwaniramu n'afuna counter information ye n'asengejja. Walaba nga Kabanda yali badde nnyo owa Anita Among era n'amusponsoringa n'amutwalako ne Rome era n'awandiika nti ono yajja okubeera candidate waffe ng'affe aba PLU. Kiseera kituuka Kabanda yakubye Anita okumwogoloza. Awo tebaddewo muntu yadde gundi anyeenyezzaako omuti akikoze mawu naye ate ono agiddeyo ddala ekikolo n'akikola nga hope eri nti ono bamukuba aba savinze ekifo kya president gwasuubira ddako. Ono yagaana okumanya ebyatuuka ku Kadaaga. Ono Anita Among we yatuuka ekiseera n'atuuka ng'eyo embalala wani baga nti you are presidential material. Bagamba Akadaaga. Yagenda okulanga bituuka ku Muzeeyi n'ayita press conference n'atugamba nti sirootangako sibyagala. Kadaaga mujjukira nga yeegaana ebintu ebyo. Kakati ono azze naye omusajja ye yakiregera yasigalako. N'agula abantu n'agula n'akakiiko k'ebyokulonda bajjemu n'abantu mu lisiti mu lukalala. Jjukira n'olwasooka yagula siyo ne bagamba talina biwandiiko ku ssaawa esembayo ne babireeta n'awaaba era akakiiko k'ebyokulonda ne keegatta mu kumulemesa. N'afuna solution kati ba opponent ogula bagula siyo n'amugula omulabire eno kati bano abapya bataalaba n'alwana n'afunamu ne gwazaala n'amulaga president ono mwana wange mukuzire naye abaddewo naye bw'amala obbagula ye speaker yekka atambudde eggwanga lyonna ng'akozesa ssente ze nga yasookayo n'alaba abakulembeze n'ayeetunda tolowooza nti president alaba. Nze nali manyi akolera president. Naye nali manyi akikolera bulungi bwa kibiina ate baakamu obwa vice ekyo ng'akiggyeko abadde ne control ya parliament. Ekyo kyo makula. Ojjukire wano we bagamba nti kati tugenda kuddamu tu reviewing Mawu najja yayimirira Kadaala n'agamba president ng'amaze okuva mu kuziika Sezaala oba yali Nazaala e Busoga. Ate president yali atwala ne gundi yonna agitwale ekitundu kya parliament kigende kiziike. President n'amugamba nedda guno mukolo gwina okugenda genda ne Kabanda. Lwaki yali amusibako Kabanda? Era ne Kabanda oyo. Kati Kabanda n'akola okugwe n'agukola ki? N'agutuukiriza ne gutuuka. Naye baali tebamanyi nti president bw'amala okuggyamu amannyo n'alaba tokyasobola kunyeenya ntebe ye. Oli musota gutaluma. Akuleka awo y'ensonga lwaki ripooti bw'agifuna tagamba DPP nti mutwale mu. Lwaki tagiwa DPP nti mutwale muvunaane? Kuba Kabanda kyabadde ayagala. Ne first son oyo tumuvunaane onaga nti jangu twogere kiki ekidala kyoyagala nga naye oba mbavugiridde mundeke ngendeke wa papa mpumuleko mbeera awo bijja kuggwa n'abakulu ne bava e Bukeddeya. Mwana waffe ono akoze nnyo mujjukire kibi so bizibaawo kati ate agenda okulaba bano aba FDC be yatemamu nga nabo bakyamukala naga yinza okuba nga ono nja mwetaaga ye takukasukayo takutabwa atyo era amala n'akulonda. Bwe yakuba Kadaaga Koolanya Kaganda n'agenda ne yeekweka n'akaaba nga yagala nakwetuga yanoonya n'amubula n'ayita maama n'agaga muwala we tudde n'amuwa deputy prime minister n'amuwa East Africa n'akubira awo. Bwe yali balwana ne gundi ku bya nyegenyege Nabbanja manya Kadaaga ne Anita. Prime Minister Nabbanja n'agamba nti tugenda kugyamu ebikyamu by'ogamba bisasamaza. Aga no over my dead body. Kadaaga ya President yawandiika ebbaluwa n'agiwa Kadaaga aga yebeere annual event. Bwe yamukuba ku seeke n'amubuliza mu ttaka
Kadaga naga nti omuntu alinyidde ku lubalaza ayingirira ate wali dalinze namugamba oyo nange ndesanita lugezigezi nze Busoga nze naginunula we yabanyize namugamba nti kati gwe ogenda okuba abiri kubagenda ku nomination presidential era wonna n'abadde bamutuma babadde mu orientation nga amutuma mu East Africa ngo yasinga n'okuba mu budget mu campaign za Busoga gwagenda okubira ddala eno yonna tetugenda na kujja Kadaga gwali ni yaleeta abanuupu abasukka mu 12 mu Busoga bebaali baagala okubba n'abalwanirira era Kavula tebagendayo kwebaza basooka wa maama bawali simajinja jinja South West ekyo yakubaba Museveni entalo zimuwoomera kati Damulira asanze gundi alina obuzibu ne poliisi otafiire ani alina obuzibu ne poliisi otafiire gyabadde akulira baddemu ebintu bingi ate nga tabisirikira ojjukira number plates bwe yazigaana tezo number plates zimuleeta nfu tezijja kukola wakiri tusigaze zino eza wava muno ne balwana ne Jim Muhoozi era ne bakizuula nga kampuni yali ki nfu teziraba biziteekwa kulaba ekyo n'akiwangu ye muntu ayimirira ku magulu outright n'agamba nze twajja kulwana na kuvaawo abalala baddewo tewaliwo buno bwa kabaka ono mmanyi nga mwana wo simumanyi nga musikaawo naye bwe yatuuka nga bamukubye akalulu mpaka bayiyiza muyiyizi omujjukira nga baganda mujja kapiteeni Kakonda yamuwangula alina mukomera awo yawangula mu gundu namugamba yadde bampangudde olina okunteeka awantu twajja ffenna tuddayo ffenna agamba Museveni namutemerako kabuuli k'abantu 2,000 mu jangu nga we yakatemera kolanya ayimini ku gundi ku Mau Robert Mau namuleeta akigali naye omululu mweguli ssebo mweguli naye kati ye ayagala kulaba nga tujja ffenna tufuluma ffenna kimugamba ekibuga twajja ffenna tufuluma ffenna oyo Damulira bwajja n'atandika okufuna information era okimanyi akola lipooti nga tebannabana kumugamba nti tukugobye ajiwa president ng'okulonda kwa Kagu eya poliisi Kahinda akolera president ebizibu ebiri mu poliisi yenno abantu tebeerabira nti poliisi nakibonna bali awo ku internal affairs yaba mukama waabwe poliisi makomera era ye mukama wa Damulira naye yensonga lwaki agambye oli nti ono omuntu gw'oddidde mu bigere gwenkulekedde musota apoliisi bafa ne bakola bino bano bakola bino ate nga bafa kutolaba abantu bafa bebateegakubakuba ati babateega bino byabajambiya gaali kati gaali poliisi yezitandika kati zizizimbyeko mbadde manyi poliisi General Damulira yayingira gaali zitereeza ate naye n'azifuna bageto batereeza naye n'azifuna bave mu mbeera eno ey'okuba ababbi kyembadde nda kyabadde akola kubajja mu bubbi buyaaye nnyo bwaki kubeera productive tolaba abantu bajja ku kyalo nga mulimu ab'eggaali nga si ba poliisi ate be basookawo nga teri abagambako nga teri jjojja bawaabira ate n'aleka abantu ne bakozesa ab'eggaali nalabako olumu Hamu nga ayita mu kikuuba ayagala kimukalakaasa kiranga bakanyama abasobola okukuuma studio mujje muwandiike nga bamitwala 55 wiki bakeera bukeezi bajja era wali balinawo amateeka agaabwe nga ne poliisi ebalaba basobola okukunyizaawo tewakwata eyo gaali era ekinaavaawo balyefuulira Hamu ogenda kuwulira ekiddirira tebasobola abawa nnyo naye mugabi nnyo ate yabateekateeka ow'eggaali takkuta wogambira nti omusuula oleeta ono ng'azimbayo eggaali endala eggaali bwetyo ekulemese kati mu nsi mulimu eggaali kakati akola lipooti ku General Damulira nga tebalina office nagiwa nayo agiwa president ng'agamba ki agamba bino omanyi tamu bweggwako omanya ekyokukola bakuzza
tebakuzza iyo olulimi lubadde lwa busagwa nga kimanyi bayinza obutamuzaawo naye nga amanyi bajja muwaawala kuba si waasoose abadde atambula mu land judiciary East Africa biki naye nga mwali abaawo era tolowooza nti olutalo lwa Damulira lujja mutwala kyogala olutalo lwa Damulira lwamusudde pulezidenti yayagadde avoyewoko awo General Damulira kati yeye alina musango kinyono ono gwamuvunaana Kahinda gwavunaana kuba abantu bangi mu poliisi mwebali emivuyo gibaddemu okutta abantu kumaze kati ebbanga emyaka kumbi ova ku kale haihuro ojjukira abantu abakubirwa amasasi mu broad day compared to the guys okuba gakendeera no anti kati bwe kubeerawo nga tewali minisita akwogerako ekyo kirala okutta abantu kwaliwo ku Kaihura nga waliwo minisita omulala mu security president n'agamba kandeete omujaasi munne anoonye lwaki abantu batta abakazi batta abasiraamu batta abaki n'aleeta Kahinda ne kugaanirawo n'akwata akatabo ka yellow book n'agenda Entebbe n'asinkana abakazi wayo kiki mumpe ku mawulire lwaki abakazi babatta bambuulira abapoliisi tubakubira enduulu tebajja noono minisita gwatuwa teyatuyamba bombi n'abatuuza bakahinda nga tewali ajja kugamba nze nkuwangudde naye nga atajja bazza omu ku omu kati Mukunde yamuzizza ne Kaihura akomawo Kaihura ali mukuba jayambala Museveni tas okujjako ng'osonga mu ntebe naye n'obeera eyo Kaihura yali asonga mu ntebe anti yamala neyambula n'alokoka kati ani teyagamba okufiira mu kitooke kya Gonja ntebe obwa sipiika sibwagala ate amulaba ono wayagala okuyita jjukira yaleeta amateeka aga nga gonna gayamba ye Anita yaleeta amabago yagaa nti twagala ekisanja kive ekyabakulembeze kive ku myaka 5 kigende ku 7 obwa pulezidenti omuntu alondebwe mu paalamenti babaka be baba balonda nga yakimanyi mu paalamenti ayinamu numbers nene kakati gwe kireeta Museveni ng'akutunuulira akulaba balimanyi kyali kiyamba Museveni yagaa nti si kireeta naga kiteeke mu buwandiike kasita okulukuunya bw'oti ebbaluwa Museveni ng'atereera naye ate omutima gwe si gwe gwa mutabani mutabani yagamba nti nze ndi mu kyu lwaki oyagala kuyingira awo ono nakyo yadde wampadde ez'emijoozi okudduka simanyi baafidde nkutwala olaga wangu odduka nnyo ye muntu yekka gwe baswazizza publicly ku kamera taliyo nga teriyo ababbi abasinga ye n'olwokuba ebibi abatabirira mu nkukutu abadde abiri abyogera openly nina kino ye abadde akola akatali kabi amasomero gaago pulezidenti eddwaliro jangu olambule loyizi yiino enkulankulananyirese mu kitundu gyesirinyangako netaata mu byafaayo nasemba giyiwirako ku Ssekabaka Muteesa kati waliwo ekintu kyokola ng'olina gw'olinnya ku kagere ng'oyadde oli mulungi nnyo okumobilizinga ono we Kayunga yali mobilizer mulungi ku ttaka ng'alwana Nantaba muzeeyi n'amuteeka ku lawudi abantu nabo wano kasita yalinnya ku kya Kalangwa nga tamanyi ttaka lya Kalangwa ani alikuuma n'agenda naye Museveni takulekera era yamuwaayo flat saawa ennamugongo 2 n'amulekera ne SFC poliisi temuzannyirako eri balwana ne Kalangwa naye nga naye alina amatwale kati ye bw'atyo pulezidenti abaagala yemukoma okukwatagana ayagala mwawukane era abakyusa ayagala mubeere nga mulwanagana kati Kadaaga bw'alwanagana ne Anita abagenda okugoba Anita abatuuza wamu mbadde njagala mutabagana ebiki naye gwe wakolanga otya sente zino obutavulamu palamenti n'abyasanga nga waali bw'ayagala okumanya ebifo ewa Kadaaga akwata Namuganza namugamba njagala okoleresa esaawo era walaba egindi eno Kyankwazi Namuganza yekka baali bamuganye n'okujja gwe toli member of Fox Odoya yalinyira ku lubalaza tamanyi kyebitegeera nze nkuyise najja n'amuvugamu n'amubriefinga n'amanya ekyokukola mawe baamugaana
okujja n'awandiika eyiye yagatanga odoyi muyite nze mugenyi wange mugenyi tatuuka mu kitaana nti gwe nno woneeyisa obi ku bagenyi mukama we ajja kunyiigira oyo naye n'asamba ekintu wawulidde gundi bofe boyaga taba kuba oyo era muzeeyi nze yampa ekifo kati muzeeyi ayagala ekifo ng'akikuwadde nga otegedde yakuwadde olina okifiiringa nti oli kumaanyi ge ku mmase ojja kukkiriza byonna naye ono yali ategese n'ekijjulo agula abantu ekijjulo n'okirinnyamu nga yeerabidde nti Kadaga yakitegekako ekijjulo kyaki nga nkeera kulonda agenda ayisa ababaka abawemu abayiseemu kaawo mundabiranga ddala emmere ne bagirinnyamu oba bagiwaani ebyaddirira kukola ki kumukuba ate tuzze twogera ku tteeka ya sovereignty bill naliko kusimba ne ŋŋamba eyo etteeka lyeri kukwatwala n'antumira omuntu n'aŋŋamba nti doesn't affect me ne mugamba time hotel kati etteeka lyennyini senga babadde bakulikozesa abadde taliwona baadde bajja kuzza n'ebyamabaati bakomyewo n'ababaka baadde balayiniza ababaka nga 82 babadde ayisaamu ebintu bye bwe bityo kati ayinza okukizikirizaawo ye bw'aba afunye kyayagala kasita afuna omusota n'agukuba omutwe 7 tafaayo abyamabaati byalimu abantu abasooka kabineti kumpi yonna okujjako Tayebo naye yajjamu ab'ekalamoja 2 n'abanyiga n'abagaba buli ayagakwatako agakomyewo wano ye n'abanga agusazewo Kadaga gundi n'agamba buli muntu yeetika omusaalaba gwe Anita Among bwe babalagira ogazza n'agagula ne gabula n'agaddamu nga bagalinyisizza okuva ku 3.5 paka ku 7.5 n'agasasula nga bagalagala gennyini togagula walala so oye Museveni alina kala 2 olina kugenda kutambulira mu bigere bye Damulira ayinza okumaliriza ng'alinga ono twine CID tojjukira CID yali ekibuli yasibirawa si mukomera tebamwetakawo mukomera Kaddama bayinza mukola batya simanyi kuba nze nasangako oyita Ogyoko ng'amaze okufa gundi Olanya nanga yagamba buli amawulire yawandiise ku nfayo gundi tumwagala kibuli nali giwandiiseeko online mu Monitor ne NTV ng'egiwandiise mugamba nze atwine nze nawandiika njagala kujjawo nga taata waali kuba ye soosi yange aga ndi musiru omusajja yakafiirwa omwana ate muyite ku poliisi ebyenanga mwe mumanyi era byazikirirawo kati n'ebyono gundi bw'anaasoma lipoota eyo n'afunirako information endala Damulira ayinza okulugwamu bw'ataalugwemu n'asiima ajja kufuna promotion ye asengejja information oba nakuwaayiriza oba ntakuwaayiriza ebyaddama ne General Kahindo Damulira ebintu ebimu ebyeggaali yabadde yeewozaako nnyo tugezaako nnyo naye nga naye yabiyingiramu ng'operation yakubatereeza tewali kiteredde ate okusinziira ku minisita ate gy'olipooti nga yakuwa praise kati appraisal taligirina pozi ka muntu yanaagimuwa oba n'abamuleseewo waali naye kyansi nnyingi waliwo amalindiriza agatunuulidde ekifo kya Damulira mangi kifuna gegenda kwongera information bagenda tandika kuyiwa buyiyi wakiri bagyongera otafiire kuba otafiire alina access ku president ayamusudde kati ali mabega mu pecking order yakendedde keyamusudde noza tamukoye abakadde bano byasudde olooza n'abazza ng'alinga agenda abakoyera ddala ani Museveni baani nga beyasudde abo bagundi baolyemu simanya kubafunira ekifo alina enamba gyaleseewo nene Kasayija emyaka gye gyatuuse waliwo ebintu byetayagala kulwanagana nabyo abamu ayogedde nabo nja ggwe owangadde nakuwonya kino ninkuwonya kino beera awo naafunawo enkunyiga nekwatiramu awo kwatirawo kati Kasayija kumpi ono yabadde akola deputy Kasayija yabadde asoma budget ono ye yabadde mabega w'ekintu yabadde architecture w'ekintu kati amugambye kati kikwatire ddala vugira ddala lekera
obwagundi buva ku navigator kati ye balamu gundi Kabanda ke bamusudde wano ku PLU ate ne balonderawo n'omuntu immediately waliwo ebintu bibiri byosuubira Kabanda agenda kubeera neera we mbadde njagala okubuuza nti atulaba ayagala okumanya wakati Jeno Damulira mu mazi ne Kahindo tafiire mmoze tuli ffenna Jeno Damulira tuba tumumaze njagala atulaba ategeere bulungi tubugenza okukya nga Muhoozi ayozayoza Kabanda emirimu gyakoze emyaka emeka 3 namugamba wummulamu ono kakwatemu fact tugenda kukolayo n'akabaga abamu ku babaka bammemba baffe tutuule ffenna ekyo kitegeeza ebintu bibiri Muhoozi ye muntu atamanyi kulimba Muhoozi wa mazima ng'abantu bamwogera nti gwe sikwagala akikubuulirirawo nja kusalako omutwe lunaku bwe ruti bwe yagamba bano abaali bakola mu internal affairs bajjeno babiri n'abakwata we yafuna information agamba nfunye amazima mbasonyiye naye oli gwe yasookayo birungi akyali agenda mu General Court Martial oyo tanafunako mazima kaakati ono waliwo ebintu bibiri byoba osuubira mu Kabanda senga muganga president tamuddiramu n'agenda ne ripooti yono eyali state controller Nakyobe nti alina obutuuze busatu tekyasoboka kuba luli baali ripooti emwesibirako ddala senga takimuwa ekifo ekyo kigenda wa Kabanda Kabanda ayinza okuba yafunyemu bufunyi gweoyinza okulowooza nti agudde ng'agenda ku bwa minisita kuba baali baagala nomuwaako bwa commissioner naye nammere yatugirayo bwe naga nti president yaga nti oyo nno muyaaye ekyo ekifo takisobola naye wano okubeera deputy president afiirwa kyogenda kukola ki president teyeesiga nnyo Kabanda tamwesiga nnyo naye olwamutabani nga yamukubidde gundi gobadde osinga gundi Anita Amongo okuleeta abantu okukolera Museveni kasita oleetamu kiri of course tamwesiga lwa bintu bibiri ekifo kyabaddemu ayinza n'okuba bakikkaanyizaako akivuemu abadde alina obuyinza bungi bwakozesezza ku Anita Amongo obutasuubira mu muntu yenna tewali yadde minisita abadde asobola kwanganga Anita kati oba osobola okukola ekintu bwe kityo Anita gundi apima amaanyi go we gali nekikyo force gy'okozesezza yapima amaanyi ga Kadaga ku parliament ye10 nalaba nga asobola ogikozesa ekintu kyonna n'apima amaanyi ga Kadaga ga Anita Amongo engeri gy'alinamu bano baminisita bano abajasa 10 balonda bebaba ebifuna yabayisa yakulembera bayisa yakulembera budget yagije ku 4 agitute kwa 24 ng'ate sente azigira bwati abantu bamukonkotola kontozi sako zino mpaka myunku wente azijjeewo yawola nga n'abaagala okumulwana tebamulwana direct sekikubo mu petition yeego bampuuga yali ateeka okuteekamu Anita Amongo kuba yekulira okutema nagali oyo mama yetumuleke naye mmwe nono naga nti nange oli mufiirako ripooti tojja kisoma kati alaba gundi amaanyi kyava mugaa nti nga tonnasaba bwa sipiika njagalwa mu nnaku ntono oyise etteeka lino ayagala mukwatira ku eryo senga aganiramu nga bwe yakola luliko obofu n'amuyitako n'amuyita mu nkwawa nga guze seeke yonna ku luno ajja kumukwatira mu tteeka lino nga wonna talina wakola ki wagayita ne balirwana nnyo nibagala kino kivuemu president nagala ebyo mbigyemu naye lisigalewo ebimu bisigalewo biyise nga bwe biri era bwe byajja bwe byakola ki bwe byayita era yasooka okiyingira ekitimba ky'etteeka lye lyeyakola ki lyeyitira lyakubiriza abantu bayise ku speed kati oyo president Museveni alabye nti amaanyi gasusse bwakuleka mu kifo ekyo kiyinza okuyitiramu kimuyisa ku bya Mawu naye yayimira Kadaana agamba his excellence kati soogeranga lwaitanayo speaker njogeranga namba 3 w'eggwanga ono omuntu azze buzi wano tasobola kujja nga tasobola kwogera bigambo ebyo nga babyogera Kadaga yabyogera n'alaba nga tebisaana ate Museveni bw'oyogera nga kigubye
yamuyita ku Namuganza nti omukazi mumuleke tuswala temukitwala n'agenda mu maaso kati ye kiyakola yamuteegera ku gate kuba yalina okusayininga omukono ogujjako n'amulekawo n'ajja yekka independent n'amugaa jangu onoonye akalulu. Kakati Kabanda omuliro gwe yakozesa mu kugoba Anita Among President ayinza okuba yagweraliikiridde atya ajja gukozesa okupika ffe tuddako Piero ku ntikko n'abaliko ffe twabaleeta ogobye namba 3 ani gwotya kati ng'ate komanda wuwo kati kyogamba President ayinza okuba yalagidde Muhoozi ajjeko Kabanda bakyogeddeko bonna tekyavudde out of the group ate bajja kufuna wali irrelevant naye bwebataweerwa ennyo bayinza muteekaawo nedda gundi alina okujja internal affairs mpozi nga banamukubira mugundi mu biwandiiko kuba kati ye yennyonnyoddeko n'agamba ebiwandiiko bye baŋŋamba nti saasoma batuufu ekituufu nava mwesi tusene ne zimbula ate ngenda nkola 4 kati wakola combination ki ku 6 kati yamaze naye okwesimira ekinnya President ayinza kimuwa ne bamugaaniramu Kabanda kakiiko ka seeka naye ateeko mugaana tateekwa kuba obofi kuba akubye nnyo ekikopo ky'obofi alinga ye mukama we weyamuga kati gwe nga bwe bamma Sebaggala kadagalemu okumma nadduli nga te bonna baali basomya alifubete naye namuga nze ebyo bye nasoma naye nalwana nnyo ate nakuwolereza nga bakuleeta kwolanya nze jjukiranga nnyo naye namujjukira Akabanda yagala yasoma machuwa entry n'abimaliriza yasoma naye step okuba kutuna okolereza bya 4 n'ofuna emyenda yasoma 3 oba okoze naye wano musikisi ku myenda egyo okola combination ki yayita agriculture n'oluzungu n'afunayo kyagatta ye bagenda musasula si mu bubi ne bajja muwaayo ekifo ate mugezi ye mugezi naye kino kyo kibadde kifu bwe kibanga si kyakumuwa kifu lwaki olowooza bayinza okuba Muhoozi yamugjeeko Muhoozi abadde alina byatuuseeko ng'awalampa abamu ku bantu mu PLU abanene n'abakubira ddala bakumalawo bumazi nammere y'omu kubo nammere mukwano gwa gundi gwoyo alina n'omulala gwe yakuba alina abantu nga 3 babadde akuba ng'abakubira ddala bulungi basooka n'okutabuka na Frank Gashumba Gashumba y'omu kubo era n'atweetinga n'agamba atweetinga agamba Kasumba Muhoozi agamba Gashumba byayogedde mbiwulidde naye seeke ya PLU yegenda kutuula emutereeze ne wabeerawo munna PLU n'agamba ebintu baleese bipya bikadde yabyogera dda n'agamba bazizza bizze kati n'amanya nti ono waliwo olutalo olulwanyi mukyamu n'amanya nti Kabanda ye mukyamu so Gashumba diplomatically alina okugamba nti weebale nnyo naye ekimala kuba nalaba olutalo lwa Gashumba ne ngamba PLU yeri within mwetomeza mutye emmundu nju ku nju n'ofulumya n'enfulumya so kati bamutadde mu kifo waajja kuba nalabye nga Anita Among wagenda omuteeka waajja nalabye ekinene ennyo bayinza omulekera oba MP kuba si be baamulonda ajja kuba muzibu nnyo okuriteiningibwa ku seeke mukulaba kolooza talina omumwa gwa luwewere Kabanda si gwokka nalabye ajjayo n'okuwaayiriza ng'agamba eno message si ya Anita ne sente zaayogerako biliyoni 3 n'ennaku zagamba ze zaafulumirako Anita bamuggyeko amasimu ge nga talina neegi so ebibye bya malice and sabotage ani Kabanda yakoze ne ku nammere nammere bwakubira President n'amugamba byakabanda biveeko n'amuwa abantu ne baintercept nga bamukutte ne bamusuuza ku gundi ku mpigi
ku round about ne bamutanamugamba nti Kabanda kola mirimu gyo Kabanda mute naye ate ku Nammere gwe mmanyi nga tasobola muta ate nga president naye kimusanyusa ayagala abantu nga Tamale atalina nsonyi kuba kimuyise mu maaso akuyisizaamu awo so Nammere ne gundi byatandise era oyo ono Balamu laba kati akola emirimu gy'okuziikula emirambo nga yavaayo dda mu ministry yagambye katugenda kusanga ng'abantu abalidde enguzi tubateeke mu drone tubakoleko omanyi otyo baye yagenze ewa Lord Mayor Balamu nga ayinza okuba yamusenye nga amutwala nga muli wanguzi byo byonna bijja kubaawo naye Lukwago abeere strongo asigale ku musajja we amuwolereze buba naaba bamutadde nga tebamugase ku musango ogwo tebamugye ku fayiro naye Pierre yeyina kyogamba erina olugendo lweriko olwaddala lwevuga oba kintu kya kutambulirawo kubuzaabuzaamu evugira ddala abantu abamuyita mu public our next president nga ne president yawulira our next president si musiru ne full figure mpulira akyogera eyawangula ye wange ate naddako mu manyi full figure sibakyogera nono yagamba muwe muzeeyi kati naye nange nja kujja kati era nabakola n'alliance awo mu ngalulu kasembedde n'aba Pierre yu anti Pierre je baba wadde ebifo Pierre ne bajiwadde babawadde ebifo omukulu n'ekyo akyagala ekya internal affairs bwe kiba kigenze wa muganga pozi nga banazza oli naye yali akooye David yakoowa bukooyi abantu basobola okukoowa emirimu gya Museveni naganze enkutani abantu tebakoowa manyi Jennifer Sendeze yali afuna mu KCCA nga Idi ng'ani azifuna omulala ng'ogyeko owa Uganda Revenue Authority ne wa National Water ninagamba nkitadde nakita nali mayi bagoba mugobe ani Jennifer yafuna omulimu UN ate musava era alimu ebyo bya kukola ku bantu kukola n'abantu nasembayo mu okwekera naye nga ettaka maama we bamuziikula bamutunze wano eGayaza kojjaawe yali atunze ettaka nga baagala kulitunda nemubuulira najja n'amuziikulawo kati kino ekino Museveni kyayimba ekya enguzi omwaka ku kisanja kino olabanga ali sirias ennyo ali kali olaba okiraba okyegwe nga agoberedde Museveni ebbanga enguzi yagireese kujjawo Anita Among ajja kujjawo n'abantu abalala abagirya mu lwatu alabika okuba more serious ku nguzi ate ye mutabani omutanzi tumwesige yakikola naye anti biggwera wa taata kati bano beyatikidde emmotoka ne baziyisa ku kkubo nga ebirango omubbi wuuno omubbi webitagenda mu kooti ogenda kugamba ani nti waliwo ogenda kulwanyisa nguzi nga poliisi ogikoleseza sipeeso omukazi aigigi akoze ripooti ku speedi n'endala zikyakolebwa zijja naye omuntu tamanyiddwako waali ali mu house arrest tali mu parliament tomubuulira ki fakita ali staaka nekyomukolera namuta kati ngenda kunyiiza public oba ngenda kunyiiza mutabani naye nga mu mutima yamusonyiye Anita ayinza okubawunsinga baaka mu bwangu oba si mu bwangu it will take time naye era tali bubi bw'oba tomugyeko bintu bye byonna tali bubi ekitiibwa kino tali bubi ekitiibwa takirina commanding respect ekyalinawo eri ayinza okuzira entuula nnyingi okufaananako nga Kadaga ayinza okukola nga Kadaga obadde omulabyeko mu parliament okujjako okujja okuziika Oulanyah n'omulala omu abaddeemu temunjagalayo kambeere eno temwasima mirimu gyange naye tekikosa Museveni ne wano we abantu abamaanyi nga Kadaga gwe
brain eyo yonna neetuula ebbali ate Kadaga mulina anti amina simo yamala n'amurehabilitating naye tamulina mu ngeri eno. Kadaga was very productive mu parliament, nnyo too strong. Kati bw'omuteekaawo okufuka cycle n'okwata kati ogasseeko Anita amaze okumumobilizingira, abantu bagenda kutandika okweraliikirira nti bweyiwawo nnyo omubiri ku president. Ekikulu si kuzimba material, ye kubaawo ayagala kuzimba ba loyalty. Kati bw'afuna full figure n'afuna ono mulema yaani ono presidential advisor, tosobola muleetera bagezi bamwenda. Bw'afuna Nammeere n'afuna ne Balamu, toleeta Kadaga. Ogeze n'oyogera ku Mwenda. Mwenda ennaku zino kiki nga nalabanga yali yayingira ennyo wa president, naye kati ndabanga okucrashinga okutonotono. Simweba wagenza olaba. Ayina byayogera awo n'amuyita Sinayo, ekimunyiiza. N'agattamu ebirala nti ayina bakwaka doctors ba Sefuka baani bawaaki bawaaki omudidi gwa ssente babeerewo. Nze kyemmanyi nti omuntu gwe yawa ku mudidi gwa ssente yali Professor Ogwang ne Magoola. Sefuka yeegendera yafuna bufunyi Muwarabu n'amujjanjaba nga mukwano gwa Elon Musk. Elon Musk n'agamba ayagala kukola ddagala yafune human trial balitwale ku mutindo gwa World Health Organization. Naye yamma okuteekamu ssente nnyingi. Nemuwa amagezi nemuga tosobola kuziteekamu nga president amanyi era n'atuukayo. Nagamba twagala balikolere wano nga atutteyo n'omuntu we gwe yajjanjaba n'amugamba nti nti oyagala kulikolera wano nti nange nja kuteekamu budget tukuyambeko okukola ki naye nga kitagenze nti ngenze nsaba ssente era Mwenda namugamba kale ku Sinayo wano yali ategeeza ki Mwenda manyi kyenasembayo okulaba Sefuka agamba agenze mu kooti kuwaabira Mwenda simanyi oba apology gye yakoze yamugyemu kuba mbadde mmaze wiiki 3 simuwuliza. Mwenda alinga yali awolereza ennyo president mabega the past 5 years nga tawoleza yekka yawoleza nga ba president babiri e Rwanda n'eri naye alina dues loyalty Rwanda na wano. Kati okufoolinga kwavuddewa abadde manyi president oba yali alisubira naye bwa minister simanyi president accommodatinga Mwenda nti aleeta ebigambo bingi asobola okwogera kino nakinaki naye nga mulimu ebirungi bibiri ate nga abyagala n'amuwuliriza n'amuwa amatu nga bw'agamba mutabani we nti atwitinga buli kimu naye oluusi waliwo olwosanga atwitinze ekituufu n'omulekera awo kati ye tafaayo kiki ky'omugambye. Ndabye nga Omwenda abadde nnyo kulozi ku mutabani nakati akyali kulozi nnyo naye takyali ate kerozi ku taata. Yamugambye nti bwigenda obuuza basayansi olaba bawonye lwaki oyogera ebigambo nonditwalingako kati bwe yavuddeyo neyeetonda ndoza n'amuleka. Pulezidenti ayagala nnyo okumusinza okulaga nti okkiriza kino kimenyeewo yekyalaba. Pulezidenti abasajja bana bakagezi munyo nga Franka Kabushenga boolaba nga bagezi bakozi kizibu ki kati Kabushenga amuwa eki yamuwa New Vision emyaka gyonna anti abantu bakahinda nadda mu munyonyi mu mwanyi ng'ayagala naye bamuteeke mu mwanyi naye ng'ate already waliwo omuko anti amuwe mu birala KCC eri awo ICT eri awo yafuna naye abamukuba amagi bangi Kabushenga bamulwana nnyo bangi naye ze mulabanga omusajja omukozi ate mugezi Pulezidenti agayita ayagala bakozi bagezi ayagala baloyalite waliwo yatuukanga nga first lady ayagala ku first page namuteeka mu kabuliifu munda ate ono aliyo kati akikola omupya atali Barbara ono gwe bajja mu State House okumutegeeza ye loyalite kasita obeera loyo ku kasolya ojja kuwangaala n'ebintu byo ojja kuwangaala kyova olaba abasekandi bawangaala nga ye atula mu agenda anywa omwenge wali mu kirabu
era kati naye abadde atuuka okugenda okulaba ku yali mukama we nga Anita amukuba olukokola twalabako ate yali mukuba yakola atya ono yajjira mu mugongo agenda kyuka nga naye ate amulaba n'agamba oli munene eri ate naawe ojidde wano kufe ba sipiika kasekandi ye yayingirira ate kati yali sipiika nga akyali yali ex vice chair ono vice ono yali mu ntebe kati emuwa n'emmotoka ezo anti naye nga si wano mu bbanga lye bayina ate sipiika azze okwogera ensonga z'abaana n'ono ajjiddeko olwo lukokola sekandi yayitiriza buyitirivu kati mubazi n'amazina sekandi taliimu taliimu Anita taliimu yamuyitanga n'amutwala ku bijjulo eyo Kadaga taliimu ebukedia Kadaga ye mwali Kadaga mwali